Tendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde ate n'otuganya okubeera nga tuli bakozi wamu naye n'okumusiima oyo Mukama waffe ow'ekisa atukkiriza okuba nga tukyasobola okwatula nti ye Mukama akuumye mmwe mwenna ate era n'abagabirira. Amanya n'eddoboozi mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwaliro njagala tutunulye ku nsonga eyitibwa ekifu n'ekiddedde mu kanisa. Ssebo oba nnyabo kyenjagala obeere ng'otegeera ddala bulungi y'ensonga eno enkulu nnyo nnyini ddala. Tuyina obutuuti obw'enjawulo kaakano nga we twogerera, ababuyimirira emabega waabwo bayina embeera eyo ekifu ebakutte amaaso oba ebakutte okutegeera kwabwe, ate olwo mu kibiina kyabwe ne mubeera nga mujjudde ekiddedde, embeera etali nnungi ddala. Mu lulimi obwa bulijjo we twogera embeera eyo ekifu kwe kubeera nga waliwo embeera eyinza okuviirako omuntu okuba nga ebintu tabitegeera bulungi. Mu bufunze mu njogerera bulijjo tugamba nti omuntu tasobola kugaba ekyo ky'atalina. Omubuulizi ateewaayo mu kusoma ekigambo kya Katonda eky'amazima, omubuulizi oyo tasobola kibuulira ate era tasobola kisomesa, kubanga tosobola kugaba ky'otalina. Bangi balina okuyaayana okw'okuweereza Katonda nga bakoma ku bulamu obw'abantu be, abeeyambisa ebirabo Katonda by'abawadde, naye batono ku bo abalina omutima abayaayaana okubeera nga tebannayimirira mu maaso g'abalala, batwala akadde okusooka okwekaanya ezimu ku nsonga. Ne weesanga nti omuweereza ye nnyini ddala alina obuzibu mu kutegeera ebintu eby'enjawulo kubanga tabiwa budde, teyeewaayo kuyiga, teyeewaayo kumanya, teyeewaayo kukwana abo baalaba nga bamusingako okubeera nga naye yeeyongerayongera n'atandika kugamba buweereza bwange Katonda bwe waba yampita ajja kunsobozesa okukola byonna, seetaaga muntu yenna. Naye kuŋŋaanyirizaako abo baasuubira nti asinga ate nga nabo bennyini beetaaga buyambi. Pawulo bwe yali awandiikira omuvubuka omuto Timoseewo, amuwandiikira mu Timoseewo ekyokubiri essuula y'Ekumi n'ettaano, ngenda kukozesaako Oluzungu n'Oluganda. Ekyawandiikibwa kigamba study to show yourself approved. Kigamba yiga weerage ng'oyo akakasiddwa. Leero ensonga enkulu mu kkanisa kwe kulowooza nti bino byawandiikibwa Timoseewo tebirina kakwate ku baweereza ab'olunaku olwaleero. Ekyo kiba kitegeeza omuntu alina endowooza bw'etyo abeera ayawukanyiziddwa oba nga yeeyawudde ku kirowoozo ekikulu, ekirowoozo ekyo omuwandiisi kye yalina bwe yali awandiika bino. Kubanga mu nsomesa ya Bayibuli oba mu ngeri ennyangu y'okutegeera ebyawandiikibwa, ekyo omuwandiisi kye yawandiika mu biro bye yawandiikira mu kyalo ategeeza mu biro ebyo ne kaakano ekyawandiikibwa kye kitegeeza. Bayibuli tekyuka kubanga emirembe gikyuse. Kati bw'otandika okulaba bino ng'ebyalo ebya Timoseewo ng'ebitakukwatako leero ng'omuweereza wa leero, ng'endiga ya leero, awo we wava obwangu. Jjukira amugambye yiga weerage okuba ng'okkiriziddwa eri Katonda. Tussaamu Katonda ekitiibwa nga tuyiga ekigambo kye. Tussaamu Katonda ekitiibwa nga tukwata ekigambo kye bulungi nga tukisomesa abalala. Era oyo ayize n'abeera ng'akakasibwa eri Katonda, asiimibwa okuva eri Katonda era aweesa Katonda ekitiibwa. Abo Katonda batakkiriza tetugwanidde bakkiriza. Naye ggwe atayize onaategeera otya Katonda bakkiriza n'abo batakkiriza? Agambye a workman that needeth not to be ashamed. Mu bufunze omukozi atagwanira kukwatibwa nsonyi. Ekitegeeza abatali bayizi ab'ekigambo kya Katonda si bakozi
ate bakwatibwa ensonyi okubeera nga bawuzaamu ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Kati obutuuti bungi bwina oba ekifu ekyabukwata edda. Tusobola okugamba nti butuuti bwa kifu. Ekifu kyakwata dda akatuuti ekiri mu kibiina kyekiddedde. Ebintu tebirabikira ddala nga bwebirabika, kubanga oli ali katuuti akajjudde ekifu, akajjudde embeera ey'okubanga tategeera bulungi, alina obuzibu obw'okutegeera bulungi ebyo byali okugezaako osomesa. Kati eri mu kibiina osangayo kiddedde obanga ekitundu ku kifu nga nakyo kyakwata dde eri. Omusajja ali mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'omunaana omulaawe bw'osoma ey'omunaana 26 Bayibuli etulaga Filipo alagirwa Omwoyo wa Katonda okukkirira wansi ku luguudo olwali ludda e Yerusaalemi eky'e Gaza. N'agolokoka mbagirawo n'alengera omusajja omulaawe eyali ow'obuyinza obw'enjawulo, eyali ava mu Ethiopia, eyalina obuyinza ku bugagga bwonna obw'omu mbejja. Yali azze e Yerusaalemi okusinza nga bwe yali enkola yaabwe mu ndagaano enkadde, ng'era yali addayo nga yeetulidde mu kigaali ng'asoma okuva mu kitabo ekya nnabbi Isaaya. Omwoyo wa Katonda kwe gamba Filipo, sembera oba genda kumpi, ng'ayita ku kigaali. Filipo kwe kudduka emisinde n'awulira omusajja ng'asoma okuva mu kitabo kya Isaaya. Kwe kumubuuza, ssebo, otegeera ebyo by'osoma? Omusajja kwe kumwanukula ng'amugamba, n'abitegeera nti okuggyako nga waliwo annyambyeko. Filipo n'amusaba okwambuka okulinnya ekigaali kye era n'atula naye. Ne baddayo mu kifo ekyo kyennyini we yali asoma, ng'era eyo yali Isaaya 53. Ti Mukama waffe n'akulemberwa ng'endiga ey'okusalwa etalinaako kyayogera, yasigala ng'esirise n'atabikola na kamwa ke. Mu kuswazibwa kwe obwenkanya bwe bwamuggyibwako, era ani analangirira emirembe gye, kubanga obulamu bwe bumugiddwako ku nsi. Omuyiniki bw'ayambibwako otegeera ebintu, atandika okubuuza Filipo ng'amubuuza nti ekyawandiikibwa kino oba nnabbi yali ayogera ku ani? Yali yeeyogerako oba yali ayogera ku muntu mulala? Filipo n'alyoka abikkula akamwa ke n'atandika ku kyandikibwa ekyo kyennyini ng'amubuulira ku nsonga ekwatagana ne Yesu Kristo. Ekyava mu kutegeera kw'omusajja, Filipo teyamusaba nakumubuuza oba yali yeetaaga okubatizibwa. Baberaga olwa36 n'olwa37 nti baamaliriza bakkiridde amazzi ng'omusajja amugamba, kiki ekiŋŋaana nze okuba nga mbatizibwa? Tewali kikugaana ssebo. Era ekigaali ne kiyimirizibwa olwa38 bonna bakkiridde amazzi n'amubatiza. Kati yeeyo engeri entuufu. Bwe kaba katuuti aka Filipo tekaaliko kifu, tekaalimu kiddedde. Ekisooka nga ye terina kifu kyonna. Kati mu kunnyonnyola obulungi Kristo ono, Isaaya gwe yayogerako mu ssuula eya 53, ekiddedde kyonna ekyali ku ndowooza y'omulaawe kyonna ne kibeera nga kyaggyibwawo. Ye n'atuuka n'okwesabira, kiki ekindobera okuba nga mbatizibwa? Singa omuntu tategeera mazima ga Katonda ag'ekigambo kye, aba tasobola gannyonnyola bantu balala. Era ekiva mu ekyo, kubanga ye yennyini alina embeera ey'ekifu emutawaanya, ekiva mu byo n'abo abali wansi w'okuyigirizibwa kwe bali wansi wa kiddedde. Ebintu tebirabikira ddala bulungi, tebabitegeerera ddala bulungi nga bagwanidde obitegeera oba birabira ddala obulungi nga bagwanidde obiraba. Kanjogere bwe nti singa obeera totegeera kyoyogera ng'omubuulizi, n'abantu abakuwulira baba tebajja kitegeera. Gwasomesa by'osomesa bw'oba tobitegeera, n'abo b'ogamba nti osomesa nabo tebasobola bitegeera. Kyekyo ekiddedde embeera ey'ekifu gye tuli okwogerako kaakano. Bangi kaakano balina obutuuti nga bwa kifu, nga bwa kiddedde. Endowooza zaabwe balina obuzibu okutegeera ebintu, okwawuzaamu ekigambo eky'amazima obulambulukufu bwakyo, kubanga si bayizi. Kati olwo ababonaabona olw'ekifu kiri, beebo
abali wansi w'okuyigiriza kw'oyo omwami, abali wansi w'okuyigirizibwa kw'oyo omuntu, era ng'ekibalindiridde kyekiddedde kwe kubuzaabuzibwa kwe balina nabo mu ndowooza zaabwe. Omuntu omubuuza naye gwe buli kiseera bulogenda gwe ogwa ebigo, lwaki ogwa ebigo? Musumba waffe atusomesa nno omuntu abeera wansi w'amaanyi, ekiddako oba olina kugwa bugwi. Kikinga mwogera mwena mu nnimi nga tekuli avunula. Musumba waffe bw'atyo bwe yatusomesa. Kiki ekibeebasa ku malalo g'abalala? Twasomesa bwe tutyo engeri gye tusobola naffe ofunamu n'amaanyi okuva ku abo abalala baali baweereza Katonda. Kiki nga buli lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, olwokutaano mugenda ng'eyo gye mulaga. Tubeerayo n'olunaku, ezo ennaku zibeera nnaku za kubeera nga batuwa obunabbi bwaffe. Ani yabibayigiriza ebyo? Musumba waffe yabituyigiriza nti olunaku lwafuna bunabbi. Bateeseza n'Omwoyo Omutukuvu yamugambyeko nti bugenda kuweebwa. Abalema bonna mubaleete, abazibe mubaleete, bakigala mubaleete, ku crusade eno mugenda kulaba. Omwoyo Omutukuvu yakugambyeko nti bonna bakuwonyezebwa ng'ogenda mu maaso ng'ogamba bonna mubaleete. Yakugambyeko. Abatume balangirako batono, muleete abalwadde bonna, muleete abazibe, muleete bakigala. Butuuti bwaki? Butuuti bwa kifu. Kibiina kyaki? Kibiina kya kiddedde. Nga bwe babayise bonna ku crusade, abazibe, bakigala, abaziba emimwa, abalema, abalina obuzibu ku bwongo. Crusade bwegwa n'obalengera abakazi batu, basajja batu abagidde mu bugaali nga babasindika bazaayo, abaze beesikira ku miti nga beesika mpola mpola, abaze tebawulira ne baddayo, abaze nga balema manyanga nga bazibe abo n'obala nga baddayo. Katonda tasobola kuwonya, Katonda asobola, naye kyatakugambye tokikola. Abatume tebagenda nga bugenzi maaso ne bakola bintu kati kaakano betulaga betuli okulaba ebiva ku butuuti obw'ekifu. Abantu abaali mu biro by'abatume, abaagoberanga ensomesa z'abatume, tebaali bantu abaali wansi w'ekiddedde. Esooka beekuumiranga mu nsomesa y'abatume, bikola batume 2:42, ne beekuumira ne mu ssaala n'okumenya omugaati. Baafangayo nnyo eri ekisomesebwa, kubanga obutuuti bwe bwalina abatume ababasomesanga tebaayina mbeera ya kifu ku ndowooza zaabwe nti balwanagana n'okutegeera ebintu okubeera nga babyogeranga bwe baali baluŋŋamiziddwa. Mukama waffe atulaga bulungi embeera eriwo mu Matayo. Bw'osoma Matayo 13:15 olw'12, Bayibuli etulaga nti oluvannyuma nnyo abatume ne bajja eri gy'ali, n'amugamba, omanyidde ddala nti no kaakano Abafalisaayo banyiize oluvannyuma lw'okuwulira byoyogedde. Olw'13, Mukama waffe n'anukula ng'agamba nti buli kimera kyonna Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kyakusigulwayo. Olw'14, mubaleke abo bokka, kubanga bo bakulembeze abazibe era bakulembera abazibe, era omuzibe bw'akulembera omuzibe, bo bonna bamaliza nga bagudde mu kinnya. Ssebo oba nnya bampuliriza, lwaki toleka bukulembeze obw'abazibe? Omuntu akola, asomesa, mukola ebintu ebitalina kakwate ku nsomesa y'abatume, tebirina birabikira mu Bakolinso nti bikkirizibwa, ekisooka oba ekyokubiri, tebirina birabikira mu Timoseewo, ekisooka oba ekyokubiri, tebirina birabikira mu Bafiripi, tebirina birabikira mu Bakolisaayi, tebirina birabikira mu Yokaana, ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu, tebirina bikkirizibwa mu kitabo ky'okubikkulirwa, tebirinaako ebikkirizibwa mu Bagalatiya, mu Beefeso, mu Baluumi, Filimoni tumuleseewa, Tito, Yuda. Lwaki okyalimu ebyo ebintu? Enjiri ennya twalinawo olaba Mukama waffe wabi bannabbi abannamaddala ba Mukama Katonda ffe mu ndagaano bye batakkirizangako. Gw'okola byaki? Okola byaki? Oli ku muzibe, kuba naawe oli muzibe, era omuzibe ali kukulugusa ng'akutwala mu kiko. Muli ku njiri ya bugagga, batume bagisomesaawa. Gwe atasomangako 16:33 yo Yokaana 14:22 bikola batume. Gwe atasomangako Bakolinso ekyokubiri 11 olwa23 paka 27. Muli mu njiri akwatula bigambo no, bwe yagakyusa bulamu bwo yatula ebigambo ebirungi. Pawulo abisomesaawa, Yesu abisomesaawa, Yokaana, Yakobo
Peetero osobola okutonda ebintu nabigambo ebyakamwako, ani akugambye? Babikolawa? Simanyi Yesu yankyali nantwala mu Geena nantwala ne owaawa. Bw'otunira Abakolinso ekisooka 15:8 Pawulo agamba yasembayo okulaba Mukama waffe. Ku Bikulu 1:7 egamba bw'addamu okulabika mu maaso gonna gajamula gwalabaani mukulembeza obubonero n'ebyamagero waggulu w'okusomesa okwannamaddala, mukulembeza obulungi bw'abantu ne ssente waggulu w'okusomesa okw'amazima. Mubiraba mu Bayibuli. Mukkiriza abakyala muno kati nabo basumba mubaawula. Wanga woolaba Yesu ng'abikola? Wanga woolaba Pawulo oba Peetero oba batume bonna nga babikola? Obiraba wa? Mwetaba Katonda. Toyina obuyinza osobola okwogera kyonna ky'oyagala. Obiraba mu Bayibuli. Saakulaba muyingidde mu kusaba, onayogedde kiri n'oli nayogera kiri nti muli mu nnimi z'amaanyi. Mwoyo Mutukuvu kyoyo. Tewaliwo kuvunula, tewaliwo oda. Ne bw'obeera ne Bayibuli naye nga totegera kikyetegeeza, toyina bubaka bwonna. Yesu agambye amagezi g'atuwadde omusajja muzibe omunoonyaako ki? Kyevudde egamba nti no mu Isaaya 9:16 for the leaders of this people, abakulembeze b'abantu bano babaleetera okuwaba, and they that are led of them are destroyed, era baba bakulembera basaanyiziddwawo. Isaaya 42:14 agamba ensonga endala enkulu, ani omuzibe ng'omuweereza wange? Ani kigala ng'oyo gwe ntumye? Ani omuzibe ng'oyo atalabirako ddala abaweereza bange? Omuweereza wange muzibe. Katonda abayita bamu, naye ekigambo ekyokuyiga bakisuulira ddala eri mu mabbali, tebaagala kuyiga. Bamuvuga bamugjamu eno meeting, bamuzamu eno meeting, bwe bali mu kuweereza. Oweereza ki? Ekibiina ky'oweerezaamu ekiddedde kyakikwata dda. Gwenyini aweereza olina ekifu ku ndowooza ebintu tobitege, olina obuzibu bw'otegeera ebintu. Kuno si kuvuma, bino biri mu Bayibuli ssebo bannyabo. Matayo 23:16 paka Mukama waffe n'alyoka alaga Abafalisaayo bano obuzibe bwabwe bwabatuusa ne ku ddala ery'okubeera nga ebintu ebikulu mu mateeka babiteeka mu mabbali, ng'okulamula okulungi, okusaasira, okukkiriza, ne babisuula mu mabbali ne beekoleramu ebyabwe. N'agamba mmwe muli bakulembeze bazibe. Isaaya 5:10 n'alyoka abagamba bakalabalaba baabwe bonna bazibe, tebalina kumanya, bonna basirifu ng'embwa, tebasobola kuboggola, kwagala kwebaka wansi, kwagala tulo. Kibi nnyo okubeera wansi w'obuweereza obw'omuweereza omwebasi ali mu tulo, tasobola kwawuza mu kigambo kya Katonda bulungi. Ebyo Katonda si byatwagaliza ssebo bannyabo. Naye kiki ekivaawo? Bwe bagenda mu maaso ne beekuumira mu butamanya, ne beekuumira mu kifu olukutte endowooza zaabwe nga tebaagala kuyiga lute, kubanga jjukira ekiddedde ekikutte mu kibiina kirina kugibwa bubaka obwawuziddwamu obulungi obw'amazima obuva katuuti. Bayibuli egamba ekivaamu ebyo Yeremiya 5:31 bannabbi balagula bulimba, bakabona bakulembera mu bukyamu, naye abantu bange ebyo bye baagala. Kikyonaakola ku nkomerero ng'olabise bulimba bwereere. Ezekiel 14:9 kyeva egamba bw'abeera nga nabbi alimbiddwa, nze kennyini Mukama nzaamulimbye nabbi oyo, kubanga naagolola omukono gwange eri oyo era n'amusaanyaawo okuva mu masekkati g'abantu bange Abayisirayiri. Olw'ekkumi kyava agamba nti nno era banaagabana ekibonerezo eky'ebibi byabwe, era ekibonerezo ekya nabbi kye kibonerezo ekyabo abanoonya oyo nabbi ow'obulimba. Omusajja byayogera birina obuzibu, tategeera byayogera, tebikwatagana na nsomesa y'abatume. Okyatudde ate n'enkeera oli kuleeta mikwano gyombo nabo bagibamuwuliza. Bawuliriza biki? Agambye omusango gw'oyo ayogera eby'obulimba gwe musango gwe gumu ogw'oyo anoonya oyo ayogera eby'obulimba. Bamaliza bagamba mu Isaaya 3:9 paka 10 abagamba oyo omulabi titotubuulira bituufu,
bamanyiza bagamba bannabbi totubuulira bya ddala tubuulira ebyobulimba. Timoseewo ekyokubiri 3 ebiro birijja abantu balikyawa enjiri ya namaddala ne beenoonyeza abo abasobola okubeera nga babatakula amatu gaabwe oba abo abasomesa ebinyumira amatu gaabwe. Bebulaniya 12 eraga ekigambo kya Katonda kiramu ate era kikozi nemaliza nsinga eraga nti kitala. Naye abatamanyi kukozesa kitala kya Katonda kaakati be bagenda mu maaso okutakula amatu g'abantu mu kifo ky'okubeera nga bafumisa ekitala eky'ekigambo kya Katonda, abantu okwenenya, abantu okyusa amakubo gaabwe, abantu okyusa enneeyisa zaabwe, abantu okweyisa mu mbeera eyo eweesa Katonda ekitiibwa. Bwe kuba kusinza, bwe kubeera kutendereza, kuyitirira ku ebyo bitulagibwa mu Bayibuli oba kugondera ebitulagiddwa. Bwe kubeera kugaba, tugabira bantu ki? Bwe kubeera butagaba, baani abatalina kuweebwa? Bwe kubeera kuyamba, kusoosowaza nnyo, baliwa? Bwe babeera baweereza ki? Bayibuli ebintu ebyo byonna ebiraga. Naye akatuuti akali wansi w'ekifu, ekibiina ekiri wansi w'ekidedde, tebasobola kwawula ebintu ebyo byonna. Ssebo bannyabo nagambye ekifu y'embeera ey'okubeera nga waliwo obuzibu okutegeera ebintu oba okutegeera ekintu. Nakugambye enjogera ya bulijjo egamba tosobola kutegeera ekyo, tosobola gaba ky'otalina. Nenkugamba omuweereza ateewaayo kubanga anyiikira okusoma ekigambo kya Katonda eky'amazima, tasobola kibuulira ate tasobola kisomesa. Yensonga lwaki Pawulo agamba Timoseewo nti yiga weeragire ddala ng'oyo akkiriziddwa mu maaso ga Katonda atakwatibwa nsonyi, wabula asobola okwawuzamu ekigambo kya Katonda eky'amazima. Kyava agamba Timoseewo mu kitabo ekisooka essula 1:13 n'amugamba nti no weeweeyo mu kusoma ne mu kuzzaamu amaanyi wamu ate era ne mu kunyweza enjigiriza. Bw'ogamba nti no byali bya Timoseewo, bino si byaffe, bwe buzibu obwo obuleetedde abantu okwebasa bannaabwe ku malaalo, bwe buzibu obuviiddeko abantu okuliisa bannaabwe emisota, okuliisa bannaabwe obusubi, okunywesa bannaabwe jiiki, okubookirako kande ku mitwe nga babagamba nga kande eyo bwemementuka nammwe ebizibu byammwe binaggweeranga kande eyo, nga kande eyo nga bweggweerera n'ebizibu byammwe bijja kuggweerera batyo. Bwe buzibu obuvuddeko abaami abasinga okukozesa abantu mu kkanisa be bagamba nti ndiga zaabwe, bwe buvuddeko obunyazi oba okwogeza Katonda nga Katonda talina n'omu gwayogedde naye, bwe buzibu obuvuddeko abantu otandika okukomba engatto ezaabo abayitibwa bannabbi baabwe, basumba baabwe, bafukaamirira, baweereza okukwata abakyala mu bifo bye batagwanidde kukwatamu, kubagamba nti musige ezammwe zonna oba olekamu ka transport koba olekamu naye zonna zireke wano. Jjayo buli gyonna gy'olina ogiwe Katonda, kolera Mukama. Ebintu ebyo byonna bize lwa nsonga emu, obutuuti obw'abantu ng'abo bwa kifu, ebibiina byabwe byakwata dda ekidedde, obutategeereba nga butandikira eri katuuti okubuzaabuzibwa mwe kuli mu kibiina. Singa entegeera y'ebintu ebeera nnyangu eri katuuti nga binnyonnyoddwa bulungi, okubuzaabuzibwa oyagala oba toyagala kwakuggwa mu kibiina. Naye singa obuweereza n'abayimirira wali ku kiyitibwa katuuti, abayimirira mu maaso okusomesa babeera bali wansi w'olufu oba ekifu, olwo ekibiina kirina kweyongera kutambulira mu mbeera ey'okubuzaabuzibwa, mu mbeera ey'ekidedde. Obudde bubaweddeko. Mika 3:6 egamba tekiro nga kibasemberedde, temusobola okubeera nga mwolesebwa, muli mu nzikiza, temusobola tegeera bya bwa Katonda. Omusana gusse guvudde we muli mwe bannabbi era muli mu nzikiza. Olw'omusanvu ne lugamba nti abalabi bonna banaakwatibwa ensonyi, abo bonna abeefuula nti balaba eby'amaanyi, abo bonna babikiddwa emimwa kubanga tebalina kyakuddamu eri Katonda. Baagaana okuyiga
ensomesa ya namaddala gye tujjira ddala mu bayibuli baasalawo okwezimbirako ebikomera ebyabo abalina endowooza ze zimu nabo kulembeza ki kye bafuna mu buweereza osinga ekyo kyennyini ekigwanidde okukolebwa. Tebaagala kusomesa kirala ku ekyo ekiyinza okuba nga kya bulijjo nnyo mu kanisa ng'abalala bakikola n'oli akikola n'oli akikola. Ono bw'ateekayo ennaku 10, ono ateekayo 66, oli 77, oli 5, oli 2. Kwegamba bali awo, ono baba akuŋŋaana buli lwakuna, ono akuŋŋaana lwakusatu, oli lwakutaano, ono lwakubiri. Kwegamba biri awo nti gundi baba akola kirinze nange nakuyitira wano, bw'aba nga akifunamu bw'ate nange nakuyitiramu wano. So bintu bya kupangirya bupangirizi kubba. Ogamba otya banno nti Maka 4:14 etegeeza kusiga sente? Ogamba otya banno nti Peetero 2:2-24 etegeeza muno okuwonyezebwa kwa mubiri, si kuwonyezebwa okw'okuba nga tusonyiwa ebibi byaffe? Nti Bakolinso 2:29 etegeeza muno ffe kubeera bagagga obukwatibwako, si obugagga obw'omwoyo bwe tugenda okubeera nga tusikira. Abatume nga baba tebabitegeera. Ki kye twategeera ennyo okusinga abatume abaali mu nnaku, abaalwala? Bw'osoma Bagalatiya 3:13 Pawulo obulwadde nga bwe yabwina. Bakolinso 2:12 olwokutaano kirya paka ku Pawulo mulwadde. Timoseewo 2:2 Trofimas mulwadde. Pafilipi 2:25 paka 28 omukozi eyayambangako Pawulo yali mulwadde. Timoseewo 1:5 Timoseewo yali mulwadde, yalina obuzibu olubuto. Twabitegeera butya bwe byabali mutegeera? Yesu yayogera atya mu 16 ti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga mpangudde. Awandiika Baluumi 8:3-37 agamba atya muno ne tukulemberwanga endiga ez'okusalwa. Ate n'amaizi anga agamba nti naye mu masekkati gano teri kintu kyonna kisobola twawukanya na mukwano gwa Katonda mu Kristo. Baweebwayo, basalwa, batemewako emitwe, bayita mu nnaku enzibu, naye ebyo byonna tebyasobola bawula wakati w'okwagala kwa Katonda kwe balina mu Kristo. Era bakugamba amaanyi gali mu kwatula, amaanyi gali mu nsigoyo, amaanyi gali mu kusiiba, amaanyi gali mu kimu kya kkumi, gali mu kibereberye. Mubijjawo bassebo ababisomesa abantu ne bannyabo abeetadde mu buweereza bwe batabateekangamu. Mubijjawa. Ye gwe atudde wansi wakatuuti akakote ekifu mu ndowooza okolawo ki okugyako okugabana ku musango gwabo? Ayina amatu awulire. Ate naawe akyali wansi nyendowooza yo oyina obuzibu okutegeera ebintu olw'olufu oba olw'ekifu. Okyasobola okwenenya. Abantu gye bali abalina ebintu bye bategedde nga Katonda abembe ne babitegeera nga tebiitira ku ebyo ebyawandiikibwa bannabbi n'abatume, tebiitira ku nsomesa ya Kristo. Yiga, atandika okusoma Bayibuli yo. N'abalojja basensika n'abalala ababigondera nga bwe biwandiikiddwa. Tokola ensonga oyinza ogikola naye ate ojja kubeera mwanguire w'okutereeza. Sobola kusukuluma wano wabula okugamba nti baagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omuntukuvu bibeere erimu mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.